amagye ne twesiba enjegere ne tutula teri sayininga kintu kyonna era baatutwala tetulina kye tusayininze neki mwagana okusayininga ne tugamba mutukuba amasasi wamugatukuba mututte wategeerako bye bali bagala obasayiningisa nabitegeerako nga abaali bakutte ebijambiya nga babitadde mu mmotoka. Omuntu agenda kulopawa olunaku olw'okwosajjo abasirikale abaali mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna baggibwawo gavumenti wabula na bino bikulu ebyayogerwa ku nsonga eno ojja kutya emitwe. Just a quick one, dozandikene Honorable Mubarak Munyagwa latest development ko deployment ebadde wacha Honorable Kyagulanyi ebbanga lino lyonna leero finally bavuddewo and government ekikakasizza era ne tutegeeza that they were there for protection. Si kungu abatola bambala musiza naye muganda wange kungu nze nkunyonyola ki ekiriwo n'ekineewuunyisa okubanga edebate ekyaliwo nakugamba Honorable Kyagulanyi okuva akalulu kaggwa waliwo script yeki mu Uganda mu Luganda ebigobererwa ebirina okukolebwa ng'eringa omuntu bonozanya firimu ng'ebirina okukolebwa okuva akalulu kalangirirwa paka okulayira nga kuwedde amaka galina okuyoyootebwa kubanga alina okukomawo ng'okulayira kawukagu tagenda kukomawo kyogamba tonawulirayo nti wali enteesaganya z'okukomawo kwe walina okuyoyootebwa. Sirikale wadde balinyirira omuddo baveewo omuddo gufukirirwa amazzi gutukule gumere gusayiwe enteesaganya zigenda maaso zigenda luddawa waliwo enteesaganya z'okuddako Honorable Kyagulanyi mu Gwokutaano agenda kudda mu kulayira kwa Kagu. Naye buno obusajja bu propagandist bwa NRM tebwewummuza okuva kwa Kyagulanyi mu ggwanga kinneewuunyisa okubeera nga yakyakola headlines ezirunninga amawulire mu ggwanga Uganda. Ssebo Munyagwa yalemererwa okwogerera ekibiina kye najja n'abuukira ekibiina ekitali kike. Imagine okubeera nga gwe olemereddwa okwogera ebifa mu njuyo n'ojja oyogera ebifa mu nju wa neighbor buba busiru. Munansonyiwa okweyisa ekigambo ekyo. Okuvaawo kwa Kyagulanyi n'okudda kwa Kyagulanyi tewali nteeseganya zigenda mu maaso wakati w'ekibiina kya National Unity Platform ne gavumenti eriko essaawa eno. Tewali nteeseganya yonna era bano ba propagandist bonna basobola otambuza enjiri yonna gye baagala kubanga ogwo gwe mulimu ogubasasulwa okukola. Nyongera bajjukiza kino eno nti ekibiina kyenzikiririzaamu tekisobola kugenda mu nteeseganya yonna mu kudda kwa Kyagulanyi ne Mwami Museveni. Gwe Munyagwa obijjawa nti waliwo enteeseganya zonna ezigenda mu maaso obijjawa. Lwaki toyogerera ekibiina kyo nodda mu kubuukira ekibiina kyaffe? Mukole ogubasasuza nga mwogera ebituufu. Nyongera bajjukiza nti our freedom should not be discussed and it will never be discussed. Temusobola tutegeerera. Temusobola ekyo president azenga akyogera. Our freedom should never be discussed. Era nyongera bajjukiza ekibiina kyange kyendimu tewali nteeseganya zonna zigenda mu maaso na kudda kwa Kyagulanyi mu ggwanga. Oyo propaganda. Kale olunaku olwaleero nga bwe nakutegeezeza gye buvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali munda mu ggwanga erya America ekibuga Washington kaakati olukuŋŋaana gaggadde ono ye mugenyi omukulu ssaawa zigenda kubeera 11 ez'ekawungeezi wali munda mu ggwanga erya America kaakati nno ono agenda kubeera nga addressinga ensi yonna wabula saagala weerabire nti gye buvuddeko Mwami Kyagulanyi abadde ajja akola addresses ez'enjawulo ku platforms ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo wabula ng'ono abadde ali ku Zoom kaakati nno olunaku olwaleero nkugambye agenda kubeerayo mu buntu wabula nga n'entimbe zigenda kubeerayo abo batasobola okubeera nga bagenda mu hall wali mu Washington City kaakati nno basobola okubeera nga bamulabira ku screen olunaku olwaleero era ensonga zigenda okwogerako nsonga namutaayika okwetolola eggwanga Uganda okwetolola East Africa wabula nga ekikulembedde mu byonna kwe kulinyirira eddembe ly'obuntu amadda ga Mwami Kyagulanyi okagenda kubeera nga gafaanana gatya wadde nga ba propagandists aba NRM bakyagenda mu maaso n'okuwoza nti waliwo negotiations ez'enjawulo eri Mwami Kyagulanyi
basajja be ne gavumenti ya Mwami Museveni wadde nga ffe tugamba tewali nteeseganya zonna kati olunaku olwaleero ampuliriza Mwami Kyagulanyi kiwedde agenda kutandika okubeera nga asinkana abantu nga bwe twakutegeeza nti ono yasalawo n'abinnyika mu nsuwa nayolekera Bulaaya okubeera nga asaka n'okubeera nga addamu okunoonya ebyo byagenda okubeera nga asinzirako okulaba nga Mwami Museveni ne regimu kaakati ate afuba okulaba nga abalindigula wabula bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwajjo nakutegeeza ku General Muhoozi Kainerugaba nti ebintu si birungi yadde n'akamu n'akatono okusinziira ku mawanga naddala ago agali mu mukago ogwo gwaliko amatwale ga Bungereza kakati nno embeera nnungi essennungi bano abasajja batandika dda okutema empenda ez'okulaba nga endagaano zonna ezaakolebwa kaakati baziddamu bazitunuulire bazitaganjule butya bwe bayinza okubeera nga bateekamu obuwaayiro n'okulaba nga omukulu ono ampuliriza naye ateekebwako natti ng'abantu abalala bonna munda mu ggwanga Uganda nakutegeeza nti olunaku olwaleero ampuliriza abasajja wali eri munda mu ggwanga erya Amerika bali bulindaala okulaba nga ebigenda mu maaso byonna oba oliawo babiweereza ensi esobole okubeera nga ebimanya esobole okubeera nga ebitegeera kubanga bingi bizze byogerwa nga Mwami Kyagulanyi ono bamwogerako ebigambo bingi nnyo abamu nga bagamba nti abadde munda mu ggwanga Uganda abalala nga bagamba yali yafuluma dda nga bwe mwalaba tweets ezaakolebwa General Muhoozi Kainerugaba ono ng'alaga nti olwamala okubeera nga tulonda ono Mwami Kyagulanyi n'afuluma eggwanga Uganda wabula ate mu muntu y'omu oba oliawo n'abeera nga yeekuba engalike n'ategeeza nti ate Mwami Kyagulanyi yali akyali mu kakati nno bino nga bigenda mu maaso ampuliriza ntambula ne Hajati Nakalembe omukyalo ono nga musomi wa Dduwa Kayingo era ng'omukyalo ono yasinze okuyamba bannansi munda mu ggwanga Uganda bepo n'okwetolola ensi yonna ebweru wa Uganda mu bizibu ebya buli kala ebya buli njawulo era mbeera nkugamba enkya n'eggulu nti mukyala Hajati Nakalembe ono mwettanire mu nsonga zonna onoonya visa emirimu gyagaana sente zikuyita mu ngalo amaka gayuga abaana tebasoma oyina ebikozesa ekiro ng'abakyala n'ebirala byonna bizinesi zeesibye kaakati notolonzalonza onaakuwa ekyogo onakukomera ekyoto ate nga musomi wa Dduwa si waayirizi si wansaasi kaakati genda ng'okimanyi nti akukolako nga waggule ontagenda kuggalira munda ng'abasajja obolaba abalala abafere kakati nno mu mbeera eno Hajati Nakalembe muddukire nnyo osobola okubeera nga naawe ofuna ekisingako kakati nno vidiyo gimpere ekigalo tusobole okubeera nga tusimbula omulundi gumu eno ye AKTV Media Uganda kantandikire mu bigambo bino bwe tubivaamu nkomewo sinkana military amagye ne twesiba enjegere ntutula teri sayininga kintu kyonna era batutwala tetulina kye tusayininze neki mwagana okusayininga ntugamba mutukuba amasasi wamugatukuba mututte wategerako bye bali bagala obasayiningisa nabitegeerako kubanga abaali bakutte ebijambiya nga babitadde mu mmotoka z'abadriva bali batuvuga mu kampeyini abaana ne batugamba mu mmotoka bataddemu ki ebijambiya babiteekamu ebijambiya ne babayita bajje bakole saaki mu mmotoka zaabwe oba bayitangayo eri kati ne mujja wano baali babakulembeza mbu mugende badriva bagende bacekinge baagala kusiga kifaananyi tugenze ne tucekinga nga mulina abaana abantu era bituggyemu byebino exactly mulimu ebijambiya kitegeera bwekityo bwekyali kati twesiba enjegere tutuula teri sayininga buli gwe bayita nga tumugamba byogenda sayininga bino na bino naye togeza ko sayininga ku lulu abasajja nga bali bize bazimba keesi ezitaliiyo kati munnaye olunaku olwokubiri mu kaduukulaawo kati awo tutuuse nga mwenda nga munana lwe babayita sayininga ebipapula byebaagala olunaku lwonna ekigaana nkibalemerera nga mwenda twasiiba enjala yadde okulya akantu n'aka nga temwagala kyokka ate ng'ebyokulya esigi yali abira esomero ne babituma nga ku poliisi tekkirizibwa muntu kujja kulabako ng'abantu babasibidde ebweru nali omu kwabo abajja nga tokkirizibwa kulabwako teri kulya kye banoonya okututulugunya kati ekyammalamu amaanyi ne kinsesa n'okunsesa ku lunaku nga mwenda batusiibizza enjala kati nga babajjayo babiri nga baparedinga ababbi temwasanzeeyo simayo oba baali babbi nabo baali bwe bati naye nga tebaali part of NUP nga baparedinga kati nga bakwata abasirikale bali bennyini ababakutte ate nga ajja kusongako mbono yankuba ono yakola bwati bonna ffenna nabaana abantu waliwo abantu bemwasanga munda kukomera eri sipesi y'embalala kati baba batukanga ne bajja ne bakuteeka ne kwabo bano be bakutte mu NUP nga bakujja bakuteeka ne mwasanze wali kati nga bajja ng'oli ajja
akusongako nti ono yankoze kino bano be bankubye kati olwa nti bazimba keesi yes ekitegeera kati olunaku olwali nga olwokusatu muziba ekiro nga batutikka mu Jafanga ekiro kyanga mwenda nga mwenda ekuba babakwata nga 7 8 mubeerawo then ekiro kyanga mwenda ekiro nga 10 ekiro kyanga 10 ne batukwata abantu 17 ne batwawula ku balala bakwata Olivia Lutaya Jamushidi Kavuma okukwata otegeeza ki okutukwata okutwawula ku balala yesu babaawula ku balala bannaffe jukira twali bangi twali mu 9 plus ne batukwata abantu 17 batwawula babaawula ne batuteeka mu Jafanga ne bakwata escort ne Ridika ffe ne tubeera mu makkati awo abantu 17 awo kyabajjukira abantu 17 kwaliko zijukirako batono gwe kennyini nze Tamara Ibrahim kwaliko Olivia Lutaya kwaliko Jamushidi Kavuma kwaliko Gayi Muzamiru kwaliko Tracy abaana bangi n'abembalala amuza ya kwaliko ne abembalala kati abasajja munnange nga batuvuga ekiro sawa nga 4 batuvuga batwolekeza ku lw'e Kampala tumanyi batwala wa Masaka wa Luzira kati batuvuga bino nno mbisalaasala olwakadde ke tulina akatonotono mbigatte story esobola okugatta kati nga batuvuga batutwala batwolekeza ku lw'e Masaka bambalala tugenda tugamba bagenda tugatta ku Bagaddafi batutwala Luzira kati nga tutuuka e Masaka nga tuyitawo buyisi nga tugaba abasajja batututte Luzira kati kyamalamu amaanyi tutuuka e Nateete ku CPS Nateete polisi Nateete bajjako abaana babawumulizaako awo olwo nga batoolako 17 nga batoolako abaana 4 17 okusigala omuwendo gw'abantu 13 ne wasigala abantu 13 kati nga batuvuga nga bavuga abantu 17 kati awo nga tusigadde 13 bali basigadde awo nga batutwala abasigalawo bali baani baliko Trace gwenzijukira abalala baali bembalala kati nga batuvuga tutuuka ewandegeya bateekawo Olivia Lutaya naye nga amasimu gaffe baagalemedde tetuteri alina simu tukanira amasimu gye tulaga teri gwe bawa simu ye bamuteekaawo lindako ku bantu 17 abava embalala Nateete balekawo bana then nimugenda ne babavuga ne batuvuga ntutuke Wandegeya ne balekawo Olivia Lutaya ne basigadde bawera bataano kati awo ne wagendawo ne bato y'okwagala okutukubamu amasasi nga tubanja essimu zaffe mu kiro mwazibangizaawo twava embaala nga tuzibasa ne bagamba bazirina kati Olivia Lutaya bamuggyako tulinda bamuwa essimu ye essimu tebagimuwa kitegeera kati nga tubanja tumanya nti essimu teziriiwo tubanja essimu basajja bakambuwala tubanja essimu tutuula tugaate tuvaano nga tulina amasimu gaffe bakookinga Ewandegeya bajje Olivia Lutaya bamuggyeko gundi asigadde 12 Jamushidi ateekawo force Jamushidi Kavuma bakookinga kugamba Jamushidi tugende gabe ekiddako bakati wano be batuyina tulina kyakola kati nga tusigadde 12 batuvuga batutwala ku polisi ekiro ekyo kyekimu twatambulira ennaku 2 ekyanga 10 kati batuvuga batujja waawo Wandege batutwala ku CPS ey'ekira kati awo tuli mu ssaawa 11 ez'okumakya 11 kitundu bukya tukyatambula babajje Wandegeya babazaawa batujje Wandegeya tutte ku polisi ekira kakati nno byonna by'owulidde bigenda mu maaso ku bannayuganda bannansi naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa oba ekisinga okubeera nga kikwennyamiza bino ebikolebwa ku bannansi bikolebwa abo abateekeddwa okubeera nga babakuuma abateekeddwa okubeera nga babalabirira mu mbeera zonna okubeera nga bakuuma eggwanga lyaffe kaakati ate be baggula emisango oba oliawo
egy'ekimpatira ku bannansi naddala ba civilian abatalina buzibu bwonna eri eggwanga lyabwe. Bino byonna nga bigenda mu maaso wadde bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe. Kaakati ate ne mu kabineti mwennyini nga mu baminisita abamwami Museveni bennyini mulimu abagenda mu maaso n'okubeera nga bajereegerera, n'okubeera nga babalaata, n'okubeera nga basaagirira naddala eri ensonga ezikwata ku bannayuganda, ezikwata ku ggwanga Uganda, ezikwata ku nsi yaffe, okubeera nga ensi yaffe eyongedde okusereba. Abantu bangi battibwa, abantu bangi babuzibwawo, abantu bangi bagobeddwa mu bibanja byabwe ku mataka gaabwe, abantu bangi bizinesi zaabwe zigudde, abantu bangi baziddwa mu byalo, abantu bangi bali mu maziga bakaaba. Naye nga baminisita nga bw'olaba minisita Haji Haruna Kasolo ampuliriza, ono y'omu ku bagenze mu maaso n'okwongera okusaaga n'okubalaatira mu nsonga z'eggwanga Uganda. Kakati nno ono abadde akyabalaata mu mbeera ey'okubeera nga asaagirira ku ebyo ebiruma bannansi, ku ebyo ebiruma bannayuganda. Kakati nno omusajja eyaliko meeya w'ekibuga Kampala Alhaji Erias Lukwago, kaakati ono amwambalidde bupya. Jjukira nti Alhaji Erias Lukwago ono y'omu ku bagambibwa mbu yandibanga naye mbu, wuliriza nnyo, mbu alya mu lulime ne mu luzise, mbu wabula ye ebikolwa bye akulaga talina kakwate konna na gavumenti ya mwami Museveni. Era buli lwavaayo okwogera ono y'omu ku basajja abasinga okuvumirira ennyo ebyo ebikolwa ebibi ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Ebikolwa ebyo ebibi ebigenda mu maaso okukolebwa abasajja bamukwata mundu, kubanga ono y'omu ku abo abamu abatono abaali balumbiddwako n'alumbibwa mu maka ge, n'akwatibwa bubi nnyo, n'atigoonyerezebwa, ne bamunyigaanyiga, ne bamutigaatiga kumpi kubeera nga bamugyamu obusajja. Kakati omusajja ono y'omu ku abo victimu abaali batuusiddwako obulabe obwa regimu eno eya mwami Museveni. Kakati nno ono mukwano kwange ampuliriza avuddeyo mu mbeera ey'obunyiikaavu, ey'obusungu obuyitirivu ennyo, n'ayambalira Alhaji Minisita Haruna Kasolo ku nsangwa z'okubeera ng'ono azze abalaata, azze ajereegerera, azze asaagirira nga bannansi bonna abali mu kulaajana, abali mu kukaaba, abali mu buyinike. Minisita ono eyandikoze ekinene ennyo ekisoboka okulaba nga bano babayamba, okubeera nga babajja mu bulumi bwe balimu, okubeera nga babajja mu ddubiri balimu, okubeera nga babayamba okubajja mu nnyiike. Kaakati ono asaaga busaazi n'okubeera ng'ayongera okujereegerera ng'alowooza nti mu ntebe mwali yasoose muwabula Alhaji Lukwago. Bino abikozeeko kisajja kikulu. Kasolo oyo muwulidde ng'ayogera abiteeka mu kubalaata bubalaasi. Simanya waliwo abayagala okwataakinga bannaabwe opposition. Ebintu bino tubijjemu okubalaata wamu n'okujereegerera mwami Kasolo. Lino eggwanga liri mu kaseera ka katyabaga. Olwaleero ebyo byoyogerako nti mwami Kyagulanyi yagenze, Dr. Besigye ali mu kkomera amiddwa beiru yadde ssemateeka amumuwa, n'abalala ba activists bangi bali mu mbeera y'emu. Naye mutaddewo embeera erowoozesa eggwanga nti buli kimu kiri mulaala, abalala bali ku byabwe. Kintu ekyo kya bulabe mwami Kasolo. Sijja kumalirako nnyo budde, njagala nze kudda eri bannayuganda. Otunulira embeera eno n'oga nti naye ddala bannayuganda bo embeera eno balijja ŋŋanga ddi? Nze saaliyagadde nnyo kutunuulira nti oba abasirikale baba deployinze wali oba bavuddewo, naye ekintu ekyokumenya ssemateeka, ekintu ekyokukwata eggwanga ne lifuulibwa ekyetagasa, ensonga eyo ya buli munnayuganda. Nze saagala tuteeke nnyo mbeera egamba ani yali badde ayagala okubeera mu Ekizayi. Basejjusa badduka ne bakomawo ng'embeera etabuse, bakanomande badduka ne bakomawo, bakyakabaali ne bakomawo, abalala bagenze ne batakomawo nga mukwano gwange Lawrence Kiwanuka, abalala Basiteera Nyanzi, balwakira Bashaija gundi ani Kakwenza, n'abalala bangi bannayuganda bagenze, n'abalala sibadduse lwa byakwerinda naye badduse olw'embeera enzibu nga banoonya ebyokukola ebweru w'eggwanga, kwega ensi ne mujja bayitamya n'otandika obbibalaatira mwami Kasolo. Ekintu ekyo kya bulabe. Eggwanga bannayuganda, nze kyenjagala okusembayo na kino mukulu kungu nti okulonda ne kuggwa ne wabeera nga waliwo akasiriikiriro nga bannayuganda balinga abaga nti buli kimu kiri mulaala.
era kyova olaba nagamba dda leader of opposition muganda wange ow'ekitiibwa Ssennyonyi nti obuvunaanyizibwa bwalina ekirungi ye ava wano mu kibuga Kampala okukunga ba MP n'abakulembeze abalala naffenna akulemberemu tubenga embeera eno tukunga bannayuganda okwetaasaako embeera eno. Njagala okuddamu omulanga ego eri muganda wange Honorable Ssennyonyi ate mu mutima mulungi nkimugamba leader of opposition ng'ova mu kibuga Kampala embeera yonna etaasa eggwanga etandikira mu capital city nkusaba okulemberemu. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Amawulire agavudde munda mu ggwanga erya Amerika gano gongedde okubeera nga gatiisizza ensi yonna n'okubeera nga amawulire gano gashookinze abantu ssekinnoomu okwetoolola munda mu East Africa. Jjukira nti East Africa eno nakutegeeza kati yagaziwa era ekolebwa amawanga agakwata mu 8. Wuliriza nga amawanga gano waliwo gannaggwadde agasookamu okuli Uganda, Kenya ne Tanzania okugattako Rwanda ne Burundi. Kaakati omala okugattako Rwanda ne Burundi ojja kubeera ng'ogattako eggwanga erya South Sudan, ogatteko eggwanga erya Democratic Republic of Congo, olwo osembeyo eggwanga erya Somalia. Kakati nno gano ge mawanga 8 agakola ekyondo kino ekya East Africa era nga gakikola kino okubeera nga geekulaakulanya. Era amawanga gano gonna nga bwengamenye tekuliko ggwanga na limu lyeweetaaga kufuna visa gwe nga munnayuganda ng'ogenda okubeera nga oliyingiramu, wabula olina kubeera na paasipoota oba na ndagamuntu. Kati wuliriza, okusinziira ku mawulire galaga agava munda mu ggwanga erya Amerika, wabaddewo obulumbaganyi, wabaddewo obutujju, wabaddewo okwagala okusanjaga, okutirimbula First Lady. Wuliriza, wabaddewo okwagala okutugumbula oba okutta omukyala ono. Okusinziira ku mawulire galaga nti omukyala ono ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo. Kati omukyala ono munda mu ggwanga erya Amerika, okusinziira ku katambi k'ogenda okuwulira ne bw'ogenda okulaba ebifaananyi, ng'omukyala ono kigambibwa mbu yalumbiddwa, wabula mu kulumbibwa abaamulumbye ate babadde basindikiddwa mbu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Wuliriza, yasindikiddwa pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda mbu pulezidenti Major General Paul Kagame ye yasindise mbu abantu bano mbu batuuse obulabe ku mukyalo ono First Lady w'eggwanga ery'e Congo. Wabula ng'ensonga zonna okusinza ku bigenda maaso biraga nti bano bakyayongera maaso n'okubeera nga bagugulana wakati w'abasajja bakulu Felix Tshisekedi Tshilombo bepone Major General Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda. Era bino byonna mbu kwe byavudde kwe kubeera nga omusajja amayikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo yaddidde Abanyarwanda bonna abali ku opposition. Wuliriza, abali munda mu ggwanga erya Rwanda bepona abo abali mu diaspora, kaakati ono yatandise dde okubakolamu omulimu ayagala babeere nga beegasse wamu nga bali united. Wuliriza embaga ono agamba Rwanda nga tennaba kubeera nga eva munda mu ggwanga erya Congo n'okuwagira abayekera ba M23. Kati Felix Tshisekedi Tshilombo omukulembeze w'eggwanga erya Congo kye yakoze kwe okubeera mbu ng'ono atandika okumobilizinga bonna abali munda mu ggwanga erya Amerika ne Bulaaya yonna abali ku opposition beegatte wamu, beegatte n'abali Uganda basindiikirize Kagame. Wuliriza,
abasajja abafirika tulina obuzibu buli bumu, twandibanga twasigalira ng'ekigambo Africa kitegeeza kufikka, okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso bye tulaba, bye tuwulira n'okwetolola ensi yonna. Bino nga bigenda mu maaso, ng'omukyalo oyo amaze okubeera mbu ng'asimatuka assassination oba okugezaako okubeera nga bamutirimbula. Kakati ebigenda mu maaso byongedde okulaga nti oluwonko wakati wa gavumenti zino ebbiri kakati lwongedde okubeera nga lusajjuka, era nga luno lwagaliddemu n'okutwala obulamu. Wabula bino nga bigenda mu maaso kuzzako munda mu ggwanga Uganda, nabadde ndaba TV emu era nga ndaba puroguramu emu, wabula nga puroguramu eno yabadde eriko abasajja bombi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Mpuliriza bulungi, omu nga wa National Unity Platform Honorable Tushabe Nsamba. Kakati Honorable Nsamba ono yasinkanye ne Fred Mukasambidde. Fred Mukasambidde ye Deputy President wa DP munda mu ggwanga Uganda, wabula nga President wa DP Nobert Mao, Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuzi, yavaayo n'akwata DP n'akakasa nti ekolagana ne NRM, era nga DP eno oba oliawo n'ekifo baakimuwa ye Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuzi, naye ng'ali mu DP ng'ate alwanyisa Museveni. Kati wuliriza, Mukasambidde yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti awagira Museveni 100 okusigala nga ye President w'eggwanga Uganda, wabula ng'ate agamba ye wa DP alwanyisa gavumenti eno eriko esobole okubeera nga egwa. Kati wuliriza, olwanyisa gavumenti egwe naye nga President akulira gavumenti eyo ate yali munda mu ggwanga Uganda ng'omukulembeze ate nga gwowagira. Kino nno kye bayita double standards oba ekiso ekisala eside ne side. Era abantu bano babaddewo emyaka n'ebisiibo nga babuzaabuza bannansi mu mbeera bweti mpaka Robert Kyagulanyi Ssentamu lwazze bano bonna n'atandika okubakunamya n'okulaga nti bano bonna babadde bajja bakolera mwami Museveni emyaka gyonna n'ebisiibo. Kubanga bw'oba omulwanyisa ng'oli mu opposition ate ng'ogamba gwowagira, kino kyongera okulaga nti obeera bubeezi moolo nga baakuteekayo kubeera ng'owuddiisa nsi. Ekifo ekyo ky'olimu kireme kubeera nga kituulwamu omuntu omutuufu owaddala eyandirwanyisizza mwami Museveni. Omuntu omutuufu eyandirwanyisizza mwami Museveni essaawa zino singa yali ku TV awo ng'ayogera nga owo opposition, naye essaawa zino waliwo Honorable Nsamba ne Fred Mukasambidde ate yeefulwa opposition nga wa NRM nga bawana NRM, nga kino kitegeeza nti bakuwa owa opposition omu ne bakutera owa NRM nga yeefudde wa opposition. Kati gwe n'olowooza nti ono munnaffe era n'olowooza nti byakola biyamba ggwe, wabula ng'akolera regimu. Kakati nno wano tuze tutambulira mu Black Mailo eno okumala ebbanga nga ddene ddala, okumala ebbanga ddene ddala okuva mwami Museveni lwe baata ebibiina by'obufuzi bino tebaabita. Njagala oli ebigambo bya Mukasambidde, engeri gy'avuyamu musajja omukulu okulwana okwetereeza. Kakati tewali ensonga lwaki weeta ku opposition ate ng'okugira Museveni. Kubanga ebyo ebintu bibiri tebigatta. Ensonga njaggi nnyo tebigatta. Kati oba oli ki? Eno ye regimu eri mu buki mu buyinza gy'owagira kyokka enkeera n'ogamba fe ab'opposition. So kati osuubira oli ali ku genuine ewakanya mwami Museveni eregimu atambule naawe kankaddemu nga tekannabulirayo tujja kubulirayo nnyo. President Museveni Kabando balaba Kabando mulaba amuwagira Luwatu nammwe bye mukola mukolera President Museveni. Obanga mu kifo ky'omulemesa okukulembera mudduka waakulembere muba muli mukukolera ye. Abantu abaagala aleme kukulembera bamulemesa, naye mwene muddukawo nti omusajja afuze. Kakati buli lwokola mubanga embaata eziweekera nga talina kyeyeetisse. Kati nze saagala bino byakulimba. Bw'oyinza okulaba embaata n'olowooza nti kyerese kiyitirivu eweekera n'anenya Kyagulanyi
mbu yalema okugatta oludda oluvuganya n'akulemberako ekibiina kiki kimu okyogedde akola ki nekyagulanyi mwalimu ate n'alulwanyisa okubeera nga anoonya abantu b'opposition ate atuule n'abawagira oli ate olaba reasoning eyo analyst fena kyetulina okumanya muwagizi wa president Museveni tubeere beesimbu kakati tubeere beesimbu kakati mwami Nsamba gwomu ku bantu ba NRM naye gwomu ku bantu ba NRM abalimu NEP kati goraki yakujjayo n'alekayo abalala mwami Nsamba gwe tolina adi gye bakujjako kubanga gwe Kyagulanyi gwanenya obutaba kuŋŋaanya mwami Kyagulanyi sandi mwogeddeko singa sikwekubadde omulamwa sigenda mukkiriza kunti obwo njagala nnyo tuyina omulamwa okitegera mwami Seruka tuyina omulamwa n'olireeta omulamwa nga gwayenze ogwo nja kuleka gutambule kakati gwe sigikusuubira obadde olozezzaako ku debate ezisinga nga naawe bwewamuwagira naye gwe ne famire yo naye ekyenjagala mutegeere nti bwe tuba twagala omuggyako n'ababe tubeetaaga tubajjeyo ekyo mukibuulira abatuwuliriza n'abatulaba bwe muba muli genuine oba kitegeere naye Owekitiibwa Nsamba Oshabe mukama wange manyi omukadde we boogera ku magumba yeekanga naye wuliriza budde tufaako tukakkanemukaawo mugambyeko tukakkanemako mukulu Kabanda wateesezza mu kusooka wayogedde tegeegasinza okunjagaza abantu Umaru Kisekka ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu Umaru Kisekka ojja kuva South Africa ngandawo yekkutuse okwebaka ku manga azaala nakumala London ojja kuva South Africa ng'amabina gali wabweru ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu nakukwata n'enkuunika nagenda Tanzania n'enkuloga bwe kankubulira ebigambo bino tewaliwo muntu asobola kukuba muntu n'amusuula mpozi ng'omuntu oyo akoze ebikolwa ebimusuuza abantu nga bakubye Kyagulanyi basasuddwa abo bonna n'ako kalayivu ke mwabadde obo bonna babeeraawo kukakkanya musajja oyo naye nga yeeyongera waggulu weebuuze lwaki kubanga ebikolwa bye tolina kwosobola kusinziira kumusuula kati gwe David Lutalo ebigambo bye wayogera bye bikuyigga weezuukusiriza ekimenke osegedde weezuukusiriza ekimenke music career yo yali etambulira ku sympathy ng'abakyala bagamba bambi Lutalo nga bakulabanga omuntu mulamu kasita wakola comment ey'ekisiru ng'abantu battibwa abantu batulugunyizibwa abantu basibibwa tebalina musango kasita wakola eyo statement ey'ekisiru sympathy neekuvaako kati sympathy we yakuvaako n'oyingira kye bayita amazina g'enkima kati ogenda kuwulira kye bayita emikira ogenda kuwulira emikira nkubuulira mugenda kulaajana bwe mutyo mulaajane bwe mutyo mutandika okwekwasa abantu abalala musimanyi King Sahaya abatuma King Sahaya yatutuma ne ku mayinja King Sahaya yatutuma ne ku misaaki King Sahaya yatutuma ne ku Gravity ne ku Kenzo ne ku Bebe Kulu bikolwa byabwe era abo betutannakwatako tebalina kye baatukoze ne betwagala tubaagala lw'ebyo bikolwa byabwe ne betukyawa tubakyawa lwa bikolwa byabwe mwasayidinga n'abatemu mwajja ne mutandika okukola komenti ku bantu nga babonaabona abantu battibwa musajja mwe temulina nansonyi temulina nakuddawo okwefuula balwana mbwante gwe mwe Bakisekka ogenda kuddira simanyi ogenda kudda oyina empale leka nkubuulireko we wajja ssente
nze ne wenzirabawo sisobola genda nenzijjawo oyo yenze bwe sente ze weewaana z'oyina z'olabanga owakabye ennyo bye wakola okuzifuna nzate soba bikola weriri pazo gwolowooza olaba baziwaggwe bibuno kati olwo kisekka okisegeera olaba baziwaggwe muli mu kwekwasa abantu kubanga mulaba be bafuna mulaba be bakola ki be baagalwa mwe mwakyayibwa lwabikolwa byammwe nkubuulira ekyo libeere essomo eri abalala n'abalala bakitegeere tobalaatiranga mu bantu abantu abo be batambuzanga obuyimba bo nga bagamba bambi kasajja kattu wayimba bulungi lutalo kituufu wayimba bulungi era oyina ennyimba ennungi naye ekyagaza omuyimbi kisukka ku kuyimba tekikoma ku kuyimba ako temwakategeera mugende wa Museveni asasule kaliya zammwe ezaafa azibasasulire naye ebyo bye mulimu mugenda kuwogganiraawo emyaka 7 nze nkubuulira muli kubaani muli kuba Kingisa kati Kingisa olina music kyatambula amusinga so kumbuulira omusajja yasalawo n'aganze kambeere mwana kambeere lofiti mwe ne musalawo mubeere obu Babiloni Buyuda ne mutandika olaba abantu nga batalina makulu kubanga mwe mwagala kufuna kati abantu babajjako ekyabwe musigaze ekyammwe ekyo kye muyina kyekyammwe nkubuulira kye mugwana yes ebyo by'ojjowooza simanya Afulandani ojja kukomawo ng'oli bwoti Afulandani sente gyewazijja golooza bayinza muwammeka naye yasalawo naga oyo gasiya simubeeramu nga newe ziba zijjudde waawo agamba wakiri mbeera bwenti ekyo kye bayita omuntu naye mmwe mwasalawo ne mutunda emyoyo gyammwe ne mugenda ne mweyiira omusaayi gw'Abannayuganda abafa ezo ze results kati mugumire emikira mugenda wulira kye bayita emikira mwe mwayingira mu nki ebimu ku byalemesa Mathias Mulumba wa Lukagga okufuuka omubaka wa Parliament mu 2026 ono kwe kuba nti ebbaluwa ye emukkirizisa okweyongerayo okusoma yagenda okwewandiisa nga yaggwaako naye ng'ali mu kusoma mu kubanga ali mu kusoma kali ke kaali akakuniza akaali kasinga okubeera akakulu ebisigadde byonna byatunuulirwa nga bya bulijjo kakati waliwo abakulembeze ba National Unity Platform abawangulwa ku mitendera egy'enjawulo nga bagenda mu kkooti era nga bamalirivu bakkiriza nti tugenda mu kkooti naye ndowooza obukunizo buno mu bwegendereze waliwo omwami yayingidde Parliament ku kadi ya NRM wa Busiro South ye Kenan Opio abamu n'abaasomako naye eyo bagamba ye yali akankwasa Kennedy bwe bagamba naye oluvannyuma n'afuuka Kenan Opio empapula z'okusinziira ku ze submitting eri akakiiko ak'ebyokulonda ye yali Opio Kenan naye bagenda basazaamu ewaali Opio Kenan ne balirekayo Opio ne baliteeka emabega kuba mukitegedde ye yali Opio Kenan ebipapula ebyaliko yali Opio Kenan kati simanyi oba kaali kakuniza ate kiki naye bw'ogenda otunuulira ebipapula yabe ya submitting eri akakiiko ak'ebyokulonda Opio bagenda balisazaamu ne baliteeka emabega wa Kenan ne balijja mu maaso instead of Opio Kenan then nabeera Kenan Opio eyo si ensonga naye tuteka kakunizo kali akawalukaga ke twasoose akamu ku byamulemesa mu kusubmitting eri akakiiko ak'ebyokulonda Kenan ya submitting empapula zonna omanyi nina omuntu yakubidde essimu n'asharinga n'agamba ebintu bino bibanga byalemesa aba NUP aba NRM bo bayitawo batya n'ebintu bwe biti nti mu kusubmitinga yalaga nti ya submitting ebbaluwa eya P7 eya senior 4 ne certificate then ne diploma
okitegedde ne diploma gye yafuna okuva ku team university team university era nga empapula ezava ku team university zoleka nti Kenan yafuna diploma mu social work and social administration grade yayita bulungi. Ebbaluwa eno yagifuna nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa May gwe gw'okutaano 2025 n'ate bw'otunuulira ebbaluwa eya siniya ey'okuna ebbaluwa ya siniya ey'okuna eya submittingibwa eri akakiiko ak'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 27 ez'omwezi ogw'omukaaga ogwa 2025 yayita bulungi ddala. Eraga nti certificate eno yagifuna mu mwaka gwa 2025 we yatuulira siniya ey'okuna mu 2025 era nga yali ku index number eyo gye yateekako mu gyagenda mu byenoonyezi ku Kampala SS kwe yatuulira ebibuuzo. Baluwa ya Kampala SS wano mu kibuga Kampala ye center name yali Kampala SS. 20 years kubanga mu mpapula za submitting oba ate certificate teriimu oba letter eri equivalent to senior 6 gye boogerako. Ebbaluwa eyo ekukkirizisa okuddayo okusoma matendekero aga waggulu. Senior 6 oba certificate wali balaga ba submittinga naye teriimu mu bipapula ebiri ewakiso tebiriimu. N'olwekyo abagenda okuloopa mubeeko ebintu bye mwetegereza bye mwekkaanya. Bwe mumala okubyekkaanya mugende nga mukimanyi nti ng'oggyeko selections ezaakolebwa akakiiko ak'ebyokulonda nti kati wano gundi yabaayitawo wali gundi yabaayitawo. Abantu abo emiwaatwa gye baalina mu bintu byabwe mingi. Bwe muba nga mulina the independent judiciary, bwe muba nga musobola okwesiga judiciary ne mukkiriza nti it's an independent organ, musobola okubaako bye mutuukako, musobola okubaako bye mukolaki bye mutuukako. Tekiri ku ono yekka lwakuba tumuleesenga case study, naye abantu bangi wansi eyo abaayitirawo ku bibiina by'obufuzi ebimu ng'empapula ezimu njingirire okitegedde. Bwe zimala okubeera enjingirire olw'okuba nti waaliwo kuba engeri y'okwekobaana, naye kati kyembuuza abantu nga kubanga NRM abamu abalimu nga Rose Namayanja teri abuusabuusa kutegeera kwe, yali muwala wa DP nga muto, then Tolobert Musinguzi obwakakiiko ak'ebyokulonda ewakiso. Rose Namayanja nsereko. Ebintu bino simanyi oba mwabiraba bulungi. Omanyi osobola okukulembera abalonzi ne bagaana n'osigala ng'okulembera, naye olwaleero tekyali alina ku D when kubanga buli lunaku oluyitawo obudde bwongera okukeewa. Olwaleero teryamanyi D, teryamanyi when gavumenti eno lwesobola kukola kikukyukirako. Ne bweneebanga Kyagulanyi yazenga president, ne bwanaabanga Muhoozi yazenga president, ne bwanaabanga Katumba Oye yazenga president, ne bwanaabanga Norbert Mao oba anyone else from any political party, wabaawo ebintu bye ebiba birina okusalirwa amagezi nga tetunaba kuyingira mu bibiina bya bufuzi. Bwe tuba nga olwaleero omubaka wa Lwemiyaga omulonde Lwashande yayita Luswayiri lwokka, yasoma Luswayiri nga azzeeyo okusoma mu magye. Omanyi waliwo statement omukulu gye yagamba nti abo bwe muleeta okuteeseza eggwanga mubaleete nga mumanyi bye bagenda okuteesa bajja kubirondoola. Naye olwaleero ate
bebaweereza mu parliament okukiikirira abantu abalimi abalunzi abasawo ate bakugu mu nnimi balina kubeera ba translators tebalina any profession gye basongako. They are not professionals. Bakitegeera tebalina bumanyi bwonna tinze mmanyi kino kubanga okumanya Oluganda oba Oluzungu oba Olumerika mpozi nga profession yo oli translator wekisobola okugatirako nti ate byo biri mu diplomacy tebiri eno muffe bawanayinki naye biyingira nnyo eri mu diplomacy. Then okubanga omuntu oli mukugu mu Luswayiri ng'abantu b'okiikirira balunzi bino ebintu abagenda mu byegendereze bw'oba toli willing kubatolinga nabyo togenda mu kooti ng'abeebibiina by'obufuzi ekitali NRM aba NUP mostly kubanga abasinga be bagenda mu kooti olw'okuba nti nno bangi be banyagako obuwanguzi bangi be baleetanga ba second runners bangi be baali bawangudde obuwanguzi ne babutwala nga bwegambye. Kati zino techniques bw'obanga toli willing kubatolinga nazo teweerijja mu kooti mbawulya bagamba bagenda mu kooti bw'obanga toli ready nakubatolinga n'abintu ebyo nti omuntu aba amuyisaawo wali akakika k'ebyokulonda buli kimu ne bajja nga bakimanyi nti bya kibuli nga tolina kusobola kubatolinga nabyo togenda mu kooti bijja kumenya bijja kusala bijja kuluma nze